amawulire ag'entiisa agatali malungi, ennyonyi y'amagye ekurashinze, Jeno n'afiirawo. Ono abadde CDF wa ggwanga, wabula ebibuuzo bitandise okuvaayo nga bagamba oboolyawo ono yawakanya nnyo pulezidenti mu kalulu akaggwa, era nga yandibeera ng'oboolyawo waliwo ensonga ne pulezidenti okubeera mu bintu bino, wabula pulezidenti avuddeyo n'abyewakana. Mu ngeri emu, Betty Nambooze Bakireke akubye Balamu hand down n'agenda mu maaso n'okuba nga amuyita omujega. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Omubaka Lutamaguzi Ssemakula ayanjizza ensonga y'abasuubuzi mu paalamenti y'eggwanga. Byonna mbikuleetedde, mbaanirizaako buli omu gy'asinzira okuba nga atugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajime abeerawo okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. N'olunaku olwaleero njagala tube nga tutandikirawo, oboolyawo tubeeko bye tugenda maaso n'okubeera nga twekkaanya. Njagala tutandikireko ku bantu b'e London. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 2, lwe lunaku olw'omukaaga. Ndowooza ya lwe lunaku olw'omukaaga atuwuliriza endongo egenda kubeera ng'ewulugumiraawo ku O2, era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yagenda okubeera waawo, agenda babeera mu muganda wange. Kale mwenna mweyuweeyo. Ekisinza okunneewuunyisa, mwenna mwagala kubeera ba VIP, temwagala kubeera ba ordinary. Mu ordinary. Kale njagala tulabe President emu ku ndongo gy'agenda okuba nga abasakata. Katugirabeko wano katono nnyo. Okay, oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu alongside Nobian Lee.
yes endongo egenda kubeera bwetyo ng'ewulugumaawo e London muganda wange. Njagala kubeera ng'oba oliawo e Bungereza. Njagala kubeera muganda wange nga nkutwala mu Paalamenti ensonga eziriyo ezo ez'abasuubuzi. Nga bannakutegeezeza nti olunaku luyingidde olwokusatu olunaku olwaleero nga bagenda mu maaso n'okubeera nga beekalakasa olw'omusolo ogwekanamye n'ensonga endala empitirivu. Njagala kutegeeza gwe wenna mpuliriza nti olunaku olwaleero abasuubuzi lwe baabagamba bagende beekebeza ekirwadde kya COVID. Wulira, baabagamba minisita Kyofa Togabye olunaku olwajjo yabadde abasinkanye ng'abeegayirira leero bakole, abasuubuzi baagaanye. Ne bwe baagaanye yabagambye yenna ayagala okulaba General Museveni bagenda musinkana lunaku lwankya mu State House. Ne minisita Kyofa Togabye yabagambye teri agenda kuyingira State House nga teyeekebeza kirwadde kya COVID-19 oba kirunuuna mawuggwe. Kale nno COVID mu ggwanga mbu akyalimu mungi era tosobola kusinkana General Museveni anga tebamaze kukebera na kwekebejja ekirwadde kya COVID-19. Naye omubaka Lutamaguzi Semakula abuterevu nnyo abaddewo mu Paalamenti okuraisinga n'okugezaako okutegeeza Paalamenti nti oba oliawo ebintu mu Uganda engeri gye bikolebwamu si entuufu. Ebintu bingi bikolebwa mu ngeri eryawo etategeerekeka. Kale njagala tulabe omubaka Lutamaguzi neera njagala olabe Akanita Amongi kayiseemu era akulaga nti okuboggola akulina akyaboggola naye bannange mweyagadde. Which is not happening in our country. They usually use what we call the SWOT analysis to look at the strengths of the tax, the weakness of the tax, the opportunity of the tax, and then the threats. But in our country, Uganda, things are totally different because we are in an abnormal situation. That's why we are having abnormal taxes since the situation is totally... Which taxes are abnormal? Right, Honorable Speaker. You mean this house is abnormal? No, Right, Honorable Speaker. You passed those laws. You passed the taxes. What is a problem is the administration of the taxes. You must differentiate between legislation plus collection. That is administration. Yeah, yes, that's why, Right Honorable Speaker, I was advocating for the gradual sensitization of traders. Uganda is not ending today, neither is it going to shift. So we should give these traders time such that we sensitize them. By the time they come to understand the e-policy, they may be compliant. Thank you, Right Honorable Speaker. Thank you. Okay, oyo ye mubaka Lutamaguzi Semakula. Mu ngeri y'emu omwaka gwali gwa 2018 ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa March, General Yoweri Kaguta Museveni yasinziira Jinja eyo ng'agenda mu maaso n'okuba ng'ayogerako n'abantu b'omu bitundu byeyo n'ategeeza nti ba MP ba NRM ne bwe babeera balwadde bonna ne bwe babeera nga beebase ne bwe babeera nga beebase ne bwe baba balwadde bonna, kitegeeza nga ne mu Paalamenti tebaliimu, basinga ba MP bonna abali ku opposition oba oliawo okutegeera n'okukwata ensonga. Kubanga wabeerawo ensonga yonna ng'ekwata ku NRM mu Paalamenti nga yeetaaga okuyisibwa, awo balindako okuzibiriza oba oliawo ne basooka bayisa ekyo ekiyamba NRM ne balyoka bakola ki, ne balyoka baddamu ne beebaka. Owulidde? General Museveni agamba nti ababaka, even if the NRM MP was sick and sleeping, newankubadde ababaka ba NRM bandibadde beebase obanga balwadde, ampuliriza, basobola okubeera active okusinga ababaka ba opposition. Okitegedde? Olw'ensonga bwe baba balina kye baagala okuyisa, awo balindako okwebaka n'okuzibiriza. Kitegeeza Mwami Museveni talina buzibu ku babaka bano ne bwe beebakira mu Paalamenti, bino ebirala ne bwe bateesa eby'ekisiru, naye kasita babanga ku nsonga ze bafaayo, ku nsonga ze bafaayo. Era tumulabye emirundi mingi okubajjukiza nti mulina okukola byenjagala, oluusi ajja ne mu Paalamenti ye kennyini kabwejumbira n'atuulawo n'alyoka abalaga ekyokukola. Oba oliawo
mu kutya. Kakati beba ababaka yabyogera nga 14 ennaku z'omwezi 14 omwaka gwa 2018 omwezi gwali gwa March. Ye General Museveni njagala kubeera nga muvaako, bwe mba muvuddeko njagala ne bino obiwulire. Gwe wenna awa omusimbi gw'omusolo wali eri lutamaguzi byabadde ayogera Kanita Mongi ng'ali mu kwekangabiriza, njagala owulire. Gavumenti olunaku olwaleero etaddeyo okusaba kwayo eri Paalamenti ng'esaba ssente ez'ennyongereza akase kamu mu obuwumbi 101 nga ku zino obuwumbi 578 n'obutundutundu 4 za kuweebwa Mathias Magoola okuzimba ekkolero ly'eddagala erigema awamu n'erijjanjaba mu disitulikiti eya Wakiso. Sente oziwulidde. Bagamba gavumenti olunaku olwaleero etaddeyo okusaba kwayo mu Paalamenti y'eggwanga Uganda ng'esaba ssente z'ennyongereza akase kamu mu obuwumbi 101 nga zino zigenda ku zo ze basabye obuwumbi 578 n'obutundutundu 4 za kuweebwa Mathias Magoola. Mathias Magoola azimbe ekkolero ly'eddagala erigema n'awamu n'okujjanjaba mu disitulikiti eya Wakiso. Ensimbi endala obuwumbi 3 za kweyambisibwa okuteekateeka n'okutegeka okujaguza okwaki babadde boogera okujaguza okw'abajulizi ennamugongo omwaka guno. Obuwumbi 3 bugenda eyo, endala tebatubuulidde ziraga luddawa. Okitegedde kubanga zifikkawo era nga bagambye bino bigenda kulondoolwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development yeyo Uganda. Omusimbi bwe gutyo gugenda era bwe batwe batukwatira Pioneer is a bus olwaleero bazijjeewo nga baziyita na scrap yeyo Uganda. Kyekiri Honorable Lutamaguzi kyabadde ayogera mu Paalamenti nti oba oliawo okwejalabya kungi n'ebintu ebitalina makulu tubiwanya amakulu ate ne twonooneramu omusimbi gw'omusolo. Kale njagala kubeera ngaawo nvaawo mu ngeri y'emu munnayuganda munnange. Olunaku olw'eggulo General Muhoozi Kainerugaba yasisinkanye delegation okuva e Rwanda mu Rwanda Defense Force era nga CDF badiscussinze ku mbusimanya national matters and importance bikoze bitya. Naye wano kano kenjagala tutegeerewo wano oba tufunewo wano. Eggwanga erya Rwanda oba ebimu kubiri emabega waine ensonga kwe kubeera nga Mwami Museveni ali mu kupositioninga mutabani we mu bifo eby'enjawulo, ali mu kupositioninga omutabani we era nga amutuusa ku bantu oba oliawo bwe basobola okukolagana. General Muhoozi mujjukira embeera eyaliwo nga Rwanda egadde ensalo batugambe egadde ensalo era Mwami Museveni yagana okusindika Minister of Foreign Affairs n'asindika Muhoozi n'agenda era we gavaayo ba propagandist ne batandika mulaba we yateesezza ensalo ne bazita abaffe baali baziggadde oba baali malala gaabwe. Mu ngeri y'emu eggwanga erya Congo lizenga lyemulugunya nga ligamba Uganda ne Rwanda oba oliawo balina omukono mu bibinja by'abayeekera ebibasumbuwa era njagala tukkirize nti kino kiddamu nti Rwanda ne Uganda bali mu kimu era enteesaganya zonna okujojobya amawanga agabeetoolodde bakirimu bonna. Kino kikunnyonnyola yoyo bye byabaddeyo wabula nga Muhoozi nga bakamuwa obwa CDF ate waliwo gwe baawa obwa CDF avuddewo olunaku olwaleero. Njagala tumutunuulireko ono nno amannya ge ensasa geno egudde mu ggwanga lya Kenya. Helikopita egenze maaso n'okubeera ng'ekurashinga bwetyo amawulire ge tugenda maaso n'okuba nga tufuna bagamba nti abantu 5 be babadde mu nnyonyi eno era nga bagamba waliwo abafudde ne ku bafudde bakakasizzaako nti omukulu amanyiddwa nga Francis erinnya lyabadde Francis Agola. Yes, Francis Agola bagamba nti afiiriddewo.
ensonga zino zituuse mu paalamenti eya Kenya olwaleero kawungeezi ng'ababaka tebamanyi kituufu afudde oba tafudde, ennyonyi kituufu ekurashinze oba tekurashinze, okutuuka awo bazze ne babategeeza. Njagala tusooke tulabe ekibadde mu paalamenti, n'ekyenjagala tujje wano kye kiri mu maaso awo, kyenjagala ekyokuyiga tujje wano kye ŋŋenda okukuwa mu maaso awo, kubanga ono omusajja yalinga kwegamba ne Ruto we yawangula akalulu, ono omusajja yateekawo obwegugungo nga takkiririza mu Ruto. Ruto bw'amala okuwangula okitegeera n'ajja n'amuyita n'amugamba muganda wange jangu, n'amuwa obwa CDF. Awo wenjagala tutandikire we wali ekinyusi. Katusooke tulabe ebibadde mu paalamenti eya Kenya. Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity. Madam Speaker, I just want to rise on standing order number 1. I don't have my standing orders, but this is something that can be within your discretion. That, Madam Speaker, we are proceeding in this House like everything is normal, and we are hearing rumors of an air crash involving the CDF, Francis Ogola, and 5 others. Madam Speaker, that is something of national interest and serious national concern. Our majority leader is here. I think it would be good if he can allay our fears, or if it is true, so that we can deal with this. And I think it would be appropriate for us as a House not to proceed with the Land Commission bill when we're having such a serious national or issue of national interest. Can he confirm whether the issue of the crash is true or whether it's merely a rumor? This is a very serious issue, Madam Speaker. Can we please be updated? Thank you. Thank you, Honorable Speaker. I hear what the Honorable Millie says. All that I can confirm, Honorable Speaker, is that it's indeed true that there has been a crash of a KDF helicopter, which we have seen in the news, and being responsible leaders also, we do not want to speculate as to the cause of the crash. We are all awaiting news. It is being reported in the news that a number of people have lost their lives, and there are few who have survived. I think it's only fair that we leave it to the defense forces and the military to be able, because they're already on the ground, to confirm how many people have lost their lives, how many have survived, and once they identify the identity of those who are there, to maybe first communicate to their kin before the news is broken in any other manner. I think that's the most responsible thing to do. And let me take this opportunity to just convey my condolences to the families of those who may have lost loved ones in that crash, and say it is unfortunate that had to happen, I'm told, somewhere in Elgeyo Marakwet. And I would beg, Honorable Speaker, that we leave it at that, so that we do not get into speculation, since we do not know which officers were in that flight. We do not know who has survived, who has passed on, so that we allow the relevant authorities to do what they need to do. First, communicate to the families of the ones who may have lost their lives, and the country will be updated by the relevant authorities at the right time, Honorable Speaker. I would really beg that we leave that matter at that for now. Okay, eyembere badde mu parliamenti ye Kenya nga babaka beebuuza tebamanyi kituufu, wabula ebimu bikwekebwa olw'okuba nti wabawo amawulire agatannaba konfamingibwa, naye omukulu nga wabategeezezza bwe kityo kibadde. Naye kaakati wano wenjagala tuwulire, njagala owulire bulungi. Ebiseera ebisinga tuzze tukiraba wano nti omuntu waabeera w'amaanyi nga gavumenti eraba ayinza ogibeerera ekizibu, bamuseetinga omupiira. Mu nsonyiwe nkozese ku ekizampo za wano e Uganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti Paul Okech bamutuuma n'erinnya lya Lion of Mogadishu. Emmundu gye yali akuba n'ebbato ze yali agenze mu maaso n'okubeera nga aduumira. Ekiseera kyatuuka ne bamuyita ne bamussa wano mu poliisi. Omusajja yafa bitategeerekeka. Ne tuvaayo tubadde tutunuulira omusajja juuzi gwe baaziise wano, yani Kakoza, General Kakoza. Was it General? Yes. Bamugye gye yavudde
ne bamusembeza yasembyeyo okulabika ku mukolo gwabadde gwa kutuuza mukulu wano Muhoozi. Ennaku nnya zokka ne balangirira nti yafudde ki? Yagudde mu kinaabiro. Omukulu Felix Kulaija ayogerera eggye lya wano n'atugamba nti amasannyalaze gamukubidde mu kinaabiro. Lwaki nkuleetera emboozi eno? Njikuleetera ku yeeno ey'ono omukulu amanyiddwa nga Francis Agola. Francis Agola yateekawo oboolyawo obutali bumativu bwe ku William Ruto, president w'eggwanga erya Kenya. Bw'ateekawo obwegugungo, Ruto yawangula. Bw'awangula n'amugamba jangu tukole. Era ne batandika okukola. Ye yamwapointinga ne ku nsonga z'okubeera CDF. Okitegedde bulungi. Wabula njagala kasoke kwa katambi ka Ruto. Omusajja akugamba nti omuntu bwe mba simuwagala mwapointinga ntya ku kifo bwe kityo. Era nalinawo options eziri mu 10. Lwaki nalonda ye? Ate nga nkimanyi bulungi nti oyo yali tanjagala. Ako koba okwata. Namulonda. Ne lwaki namulonda ng'ate nali nkimanyi nti tanjagala? Ekyo kye kikulu. Katuli akatambi ka president w'eggwanga erya Kenya William Ruto. Competency and I appointed General Ogola. General Ogola is among the people who went to Bomas to try and overturn my victory. Do you know that? But because when I looked at his CV, he was the best person to be general. I called him and I sat him down. I told him, my friend, you went to Bomas to try and overturn my victory. But because you are the best person to be general, I'm going to give you the job. That is how it works with me. That's why I told you, if a person has the qualification, if he is the best for the job, I will give him the job. But that is the military. There's a code of conduct for the military and how politics works in Kenya, Mr. President. Let me tell you, my friend, I had the opportunity. I could have appointed anybody. I had, I think, 10 choices. I didn't have to. You know, there are people who say, oh, you know, William Ruto appointed Ogola because he was the deputy CDF. That's not the case. I made the decision consciously. And I made the decision against the advice of many people. Many people told me, you should not give this, you should not reward this kind of behavior. Okay. But, you know, I also must be sensitive. What exercised my mind? This gentleman has a good track record. And in fact, when I spoke to him, and it's not something that I should be talking about, but because you have asked a good question. What exercised my mind is this gentleman, yes, he may have made a mistake. Maybe because the commander-in-chief that time told him what to do. Maybe he... And when I talked to him, he told me, I have no defense. He told me, I have no defense. You do with me whatever you want. I cannot defend. It was wrong. What I did was wrong. Yeah? I am also conscious. My good friend Ayub. I'm also conscious that since independence, there is nobody from Nyanza who has ever been CDF. And it also played in my mind that I don't want a situation where a whole community think they cannot occupy a certain office. So many things that are part of my system overweighed the mistake he had done. Okay. You know, so I want to tell you that I make very sensitive appointments. I make very deliberate appointments. Many of the appointments, of course, that do not have to directly require my signature. Many of these. Oyo ye William Ruto ng'annyonnyola munnamawulire alina n'ekibuuzo ky'amubuuzizza n'akiddamu n'enziramu yeeyo gy'owulidde ne kakati amawulire agaliwo agakakasiddwa ajenono kituufu afudde. Abantu abalala tebannaba kubeera nga baba konfaminga wabula afudde n'abalala ndowooza basatu abafiiriddewo ge gaakafulumako sofa wenzijidde ku mpewo ge gaakafulumako. Wabula ebisingako ku mboozi eno
tujja kubeera nga tugikuleetera mu maaso oba olunaku olw'enkya nga tumaze okukakasa ekituufu ki bonna baafudde oba waliwo abaawonye baawonye batya okitegedde. So tujja kubeera ate era kambazeeyo ko mbajjukize omukulu amanyiddwa nga John Galanga yajja wano e Uganda. Bwe yajja e Uganda ne babako bye boogerezeganya ne mukulu munne mu State House Entebbe. John Galanga ge twasembayo okumanya nti baamuwa ennyonyi enfu ng'ava ku kisaawe Entebbe baamuwa ennyonyi enfu n'agenda. Abakulembeze oba abafuzi bwe batyo bwe bakola, akusembeza n'akweriraanya naye nga amazima gali nti gwe mukisa gw'alina okubeera ng'akujja mu kkubo. Oba oli awo obeera fireeti ng'akutya, oyinza okubeera obulabe mu bukulembeze bwe oba mu bufuzi bwe, kale n'asalawo akuggyewo. Njagala kubeera nga emboozi eyo ngiwummuza ebbali naye nga mawulire si malungi wadde n'akatono mu ggwanga erya Kenya. Njagala kubeera nga nnyingira emboozi ya Honorable Betty Nambooze Bakireke bwe babadde bamubuuza ku nsonga za Balamu Barugahare ez'okuggyayo abaana ba NUP. Saagala byogera bw'ati Nambooze we yayanukudde. Katuwulirize emboozi ya Nambooze. Ekisooka njagala kubeebaza nga sinnababbata, mwebale nnyo, mwebalire ddala mikwano gyange abangoberera okusinziira mu bitundu by'ensi, buli omu gy'awangalira. Mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala okubeera nga mugoberera omukutu guno, ne mbasaba nti temujjanga okwo, mwongere okugenda mu maaso n'okubeera nga mutugoberera ku lw'amawulire ag'enkizo. Njagala bateera wano mbalekere Honorable Nambooze Bakireke oba oli awo atutwale mu nsonga za Barugahare Balamu. They don't even understand their dockets. Tategera na kutegera nti ogwo mulimu gwe tewalabya egundi Balamu. Ye kati Balamu asaana kutwala mu orientation bambi. Ali mu America namulabinga apostinga ndi mu America alina lukungana lwalimu. Ate yalitandikidde ku mirimu. Yalitandikidde mugundi bali mututteko n'akolayo leadership course. Omanyi kankubuulira ebintu bino si kujerega, mumanyi musajja alina degree. Naye background yanjawulo nnyo. Olwatuuse mu parliament naga nti omulimu ogundese wano kulwanirira basibe babate. Kakati minisita w'abaana ebyo bye yabadde ayogera nako akimanyi nti nno ogwo omusango okwekiika kooti maaso. Bwe kiri bwe kityo. Ne parliament yali badde tebidiscussinga. Because these are matters before court. Naye ekyo kyekiraga nti babasibira bwereere si byamateeka. Singa byamateeka byali badde tebyogerwa nako mu Parisiti minisita w'abaana. Under what policy? Kati awo yabadde akolera mu policy ekinga ye minisita w'abaana. Bali bavubuka ye minisita w'abavubuka. Ye bw'atyo bwe yakitegedde. Gw'omanyi kyekitegeeza to be a minister of youth mu Uganda with 75% of its people nga baana bato. Omanyi kyekitegeeza? You're controlling a very big group of people. Omanyi policy issues ze twetaaga to change it. Bwe tuba nga twetaaga minister ayite mu policy okuyamba abaana bano nabadde nsoma nga balaga mu Uganda abantu 49 ku 100 bali wakati w'emyaka 0 n'enkaaga-mwena. 49 ku 100 ebitundu abo be bali wakati w'emyaka 15 ku nkaaga-mwena 49. 59. Yes. Ku 100. That's a big number. Kati ate tunateekako baana b'ovunaanyizibwako nabo kuba ministry yeeyo. Kakati. So meaning you're responsible ku bantu abatakka wansi wa 75% of the population. N'olwekyo baminisita abamu bamuleeta n'ataba na even oriented ku mulimu kubanga era si gwazza okukola. Toga Balamu yabuukira kyatalina kukola mu parliament. Ye Balamu yaliganya atya? Kyo kirenzi kyakukyalo. Kifunye obwa minisita kigaane. Sai weewunya muntu agenda Balamu sigama ntasaana bwa minisita. Abusaana naye mu nkola etya. Ngaze bwatyo nga bwe yaje. Bali sose kusomesa basi tebasomesebwa tebateekateekebwa before. Olaba ffenaffe twagenda mu parliament. Twamala weeks 2 ku orientation. Gwe waziraba zaayitawo nga tannajja mu parliament kwogera. Ngali excited yenna.
atukana kama mama nimpane lumuna genda mu Bungereza DP yansindika chovola benkola yebibiina binungi DP yansindika ne mala weeks 3 nga ndi Westminster wali oyiga ndi mugenyi wa Conservative Party bantu te kuyiga opposition we kola emirimu nga sinaba ne MP ngandi mu DP sinaba ne MP sinesimba nawona kubwe MP nengenda nena bala mundoza nange we na feeling bwana tukanira mama ntudde wano Queen uli kubanga wali lunaku olwo lwakusatu Prime Minister's question time ne Queen yali azza okugulawo parliament ene nesunako kandabo banne basenga ndi mukono ndota naye kyegamba nti ebibiina byatuleranga n'ogenda mu bukulembeze nga bakuteeseteesa kati DP yatusindikanga bwebakulaba mwaka munyungufu tusindike South Africa buli mwaka babaayo abavubuka be basindika winter school soma ebyobukulembeze era DP omukulu Semwogerera Mulemirembe yawandiika ye yennyini magezi ge n'ayiiya course unit democracy and development studies local governance and human rights ayaziya government ya Germany nezisasulira